Kino kitalo. Pastor Aloysius Bugingo wa House of Prayer Ministries akubiddwa amasasi kitalo. Amazima gali nti bino byewuunyisa byantiisa tebikkirizika nti omusajja omu ku abo abamanyiddwa nti muwagizi wa NRM, muwagizi wa President Museveni, muwagizi wa General Muhoozi nti akubiddwa amasasi. Kino bakiyita mpaawo atalikaaba. Mu Uganda no one is safe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azayogera enfunda nti mu Uganda tewali ali safe. Pastor Aloysius Bugingo sokola bakatambika wawo agatalinda omusoba wa House of Prayer Ministries gwemanyi obulungi Pastor Bugingo alondiddwa bamukwata mundu abatannategerekeka abakubi ababasasidde emmotoka ye amasasi. Kitegerekeseko nti dereva we afudde. Pastor Bugingo yaddusiddwa mu ddwaliro e Mulago gy'ali. Embeera ye si nnungi naye ng'akyali mulamu. Ebisinga tujja kwongera obikutegeeza, tukyagezaako okwongera okufuna ebirala. Abakulu waggulu eri bakyayogerako n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'obutebenkevu okwongera okutuwa ebisingako naye ng'agaakagwawo Pastor Bugingo abatannategereka bakubye emmotoka y'amasasi naye ne gamukwasizaamu. Dereva attiddwa naye ye akyali mulamu naye ng'abasawo e Mulago nabo bakola ekisoboka okutaasa obulamu bwe. Era tujja kwongera kubikutuusaako katwongera okufuna ebisingawo ku bino naye kyekifaananyi kyolaba ye emmotoka ye bye biriwo bwe bityo nkola ya masasi. Mattusa okuttibwa abazigu abasasidde emmotoka ye amasasi agattiddewo driver we era nga gano bagamukubye addewe enansana. Bw'abadde addewe enansana addusiddwa mu ddwaliro okulaba nga bataasa obulamu bwe. Addusiddwa e Mulago basobole okulaba nga bataasa obulamu bwe. Ampuliriza, Pastor Aloysius Bugingo tafudde wabula embeera ye yeetaaga essaala. Ampuliriza, bano abasajja bavangayo ne batugamba nti eggwanga liryokke liri safe. Lwaki oba oliawo bo bino bibatuukako? Amazima gali nti eggwanga teriri safe. Gano mazima. Bobi Wine azze abagamba enfunda. Jjajja Ichuli yavaayo n'agamba nti nno mmwe abatataaganya eddembe ly'Abannayuganda bakube, ng'agamba Bannayuganda baali beekalakasa ku lwa Bobi Wine bakube. Amazima gali Jjajja Ichuli yafa masasi. Bano abasumba bbanga lyonna ensi zenge bagamba mwogere ku butali butebenkevu mu ggwanga. Abantu bawambibwa, abantu battibwa, naye mwe musirise muwoza giwadde omuliro. Kakati asimattuse masasi. Jeno Katumba Wamala yasimattuka amasasi, omwana we n'afiirawo. Omwana we okufiirawo nga tumaze okuwulira amawulire oba tuzze tugawulira nti Jeno Katumba Wamala oba oliawo mbu ayinza okuba ng'amanyi ku nteekateeka ezijja zijjawo banne. Naye kakati kyamaliza kimutuuseeko. Pastor Aloysius Bugingo azze amaze akaseera ng'atulaga nti bo munnange bakuumibwa. Ayina n'omusirikale amukuuma, simanyi oba abadde luddawa wabula dereva afiiriddewo. Kakati lino eggwanga ani ali safe? Who is safe? Ani ali safe? Amazima gali nti twongere omuteeramu essaala oba oliawo Mukama musimattuse akomewo. Tuwulire ku biki byagenda okugamba eggwanga, kikyagenda otugamba naddala ku mbeera ya security. Abasajja bwe bayimirira batugamba nti eggwanga liryokke. Eggwanga security wise ebintu birungi naye nga ffenna tukimanyi eggwanga si ddungi. Era nina mukwano gwange yaŋŋamba nti eggwanga Uganda lirimu olutalo era limaze mu lutalo okumala emyaka, ate emyaka egiwerako lwakuba lukyali munda. Kakati bibino ebituuseewo bwe kibanga balumbye Pastor Bugingo, Pastor Bugingo gwe tumanyi obulungi nti nawagira NRM, gwe tumanyi nti nno abeera na General Muhoozi era ng'abadde ng'ayogera lunye nti nno General Museveni bw'abanga avuddeko kino akikuutira n'endiga ze zaasumba mu kyaki nti General Museveni bw'abanga avuddeko tewali kulonzalonza, bazzeewo General Muhoozi Kayinyeerugaba abaffe y'obukuumi bwe buliwa. Kyovudde nkugamba nti tulinze tulabe ye kikyagenda okwogera oluvannyuma lw'okuva mu kusimattuka kuno. Era tuwagala abantu abafaanana bwe bati mbutuufu baleme kufa, bakomewo bajje batubuulire tuwulire ku bigambo byabwe bibagenda okuddamu okwogera. Eggwanga teriri safe. Gano mazima. Eggwanga Uganda teriri safe. Era amazima gali nti no one is safe. Omusajja ono yagamba nti Bobi Wine agenda mawanga g'ebweru n'agamba Uganda terimu mirembe. Uganda abantu battibwa naye ye bwafuluba bwayingira. Kati tugenda kusooka naye tulinde tuwulirize oba agenda tugamba nti Uganda erimu emirembe naye nga ye atuuseeko muliro masasi.
kakati byonna tugenda kubanga tobirinda wabula sofa amawulire agakagwawo genkuleetedde nga breaking news. Pastor Aloysius Bugingo wa House of Prayer Ministries amazima gali nti asimattuse amasasi yeetaaga ssaala okukakasa oba okulaba nga obulamu bwe busigalawo. Tetumanyi akoseddwa kyenkana ki naye nga mu kiseera kino ali mu ddwaliro ekkulu ery'emulago agenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa wabula amawulire agennako nga ye driver we tasobodde kubanga asimattuka. Byebyo muganda wange kakati njagala nawe obeereeyo ombuulire genda mu comment section mbuulira ddala eggwanga Uganda kuwulira bwotya liri safe oba teriri safe. Pastor Aloysius Bugingo y'omu abantu abali outspokening abavaayo bulijjo tuvaayo ne tumugamba nti bapiininga Bobi Wine ku nsonga z'ebisiyaga naye ng'emyaka 10 yayimba ku bisiyaga. Gw'ovaayo ng'omusumba si kibi okuvaayo n'ogamba Bobi Wine ayogere wayimiridde ku bisiyaga naye bano b'owagira Jeno Muhoozi ng'atambula ne Andrew Mwenda b'ovaayo ddyo oboogereko ogambe nti bannange Jeno Muhoozi njogo kale nkwagala naye ate bano b'otambula nabo ba Andrew Mwenda bawagira ebisiyaga bo toboogerako. Kitegeeza wava mu kaliba y'obusumba wava mu layini y'obusumba oli kulwana nansi olwanagana na byansi oli ku byansi by'oli mu kulya Mukama Katonda ava dda mu kumuweereza. Bwe tuyinza okukyogera kubanga kati tolina wogenda kumatiza muntu nti gwe ng'omusumba oganye okwogera ku bali b'ebisiyaga olw'okuba batambula n'oyo gw'owagira ate n'onyigiriza omusajja yavaayo n'agamba nti oba oli awo ebisiyaga bibi